abasinga tebamanyi nti bazibu oba balina ekizibu lwa nsonga nti obanga omuntu omufu tasobola kumanya bulumi mwabasigaddewo mwabakolaki mwababuulira n'omuntu eyagwa eddalu mu nsi ayinza obatunulira ng'alaba nti mwe bagwa eddalu kumbe ye zezakolaki ne mu bagundi eyo mu butabika balingayo nga oli atuuka ne yeeyita jeno n'akolaki naye nga they are just delusional. Kakati mulimu abantu abayita mu mbeera mu bulamu bw'ensi naye nga embeera eyo tebawonanga. Abantu abo bazibu, ekizibu ky'abantu bano nti batuli kumpi. Kati omuntu buli lwayita mu mbeera ng'ebadde negative, ng'ebadde emukosa for a long time, obwongo bwe bulina we butuuka nga butandise okumanyiira embeera eyo. Okugeza, mulaba wano we batuteeka mu lockdown, abantu batandika okulira bubi nnyo mu wiiki ebbiri ezasooka. Neziba kubeera ndowooza buli omu Katonda agwa eddalu ng'olaba olunaku okulumalako nga tofulumye kyamaanyi. Naye bagenda ne batuwa lockdown ey'okubiri. Abantu kale tugende tukole wali shopping yaffe nga batandise dde okufuna ka routine. So obwongo bwawe bwali butandise okumanyiira okubeera mu lockdown. Nekitegeeza ki? Obwongo bw'omuntu buli we buyita mu mbeera oba yassanyu oba yannaku bwo bulina engeri gye bucreating embeera of survival. Otandika okugenda ng'okimanyiira. Abantu ababeera ebweru nze nabeeranga e London nga mbeera off ennaku 3. Ennaku 3 ezo nenzimala nga ndi mu nnyumba. Ne lukeera ne ndaba TV neebaka. Neziramu nenzuuka n'olwokubi nga wabweru wenyogoga. Tewaliwo omuntu gw'ogenda kulaba wabweru. Ogenda okiraba nga routine eyo you okay with it. Naye bw'otambula n'ovaano n'ogenda ebweru ne bakuggalira mu nnyumba ennaku 3 ng'akava ne Uganda tusiba tubeyuka. Ogenda okutuuka mu nnaku ezi oba omaze okugwa eddalu. Kitegeeza nti omuntu oli ye aba yakimanyiira. Si kirungi naye aba akimanyiira. Nga bw'olaba abaana abali mu Buwarabu babeerayo oli n'omulaba nga abadde mu nnyumba bbanga ki n'ogamba ono mulalu oba ki. Naye wallahi ennaku eba yamutuusawo n'atuuka ekiseera obwongo ne bw'adaptinga to that. Now waliwo abantu abayita mu bizibu, ebizibu n'alemwa okubifunira solution. Ebizibu bino n'atandika obwongo bubimanyiire, so they adapt to that. Kati omuntu oyo waliwo kanobu kano kagenda n'asumulula bw'ati n'aba ku kye bayita negative. Omuntu oyo nga tasobola kulaba kirungi mu bulamu bw'ensi, nga buli kaseera bw'omugamba nti eyo glass erimu amazzi agalaba gaggwamu, tagalaba nti gabulako kitundu kukola ki okujjula. Bw'omuwa donati alaba kituli kiri wakati wa donati, talaba donati yeetoolodde kituli. Kati kitegeeza nti obwongo bw'omuntu obutandika okubanga bunoonya kibi. Ne bw'alaba muntu ng'asanyuse bw'oba mwogera kaga nooyo tumalala banno ate yakyasoose. Mulimu abantu abo bo nga baakulira mu mbeera eyo. In fact ne bwe muba mwogera ku muntu ng'alina ekirungi, obwongo bwe aba alina engeri gy'akirinda nti ekintu ekyo kirina era ekikyamu ekiri. Olwaleero bw'okeera bino by'okola n'okolera bulungi abantu.